basi embeera nga bwe soda okuba ate ng'etambula amawulire mannyagadde gatambula mu wiikendi. Omukulu Lwasa yeesimba ku bwa mmeeya mu kibuga Masaka wano mu kibuga kya Kabaka kyeyasimba ne batuwa City. Yali azze okuba ate nga yeesimba ku bwa mmeeya wabula ab'omu kibuga Masaka basobola okuba tebaamulabawo ne ku ballot paper kigambwa nti yavaako n'agwa mu akalulu baakamukuba. Omukyala gwe bayita Florence Namayanja amukuba akalulu. Aya basi kati embeera nga bwe sobola okuba ate ng'etambula wadde nga mwabe Masaka mwagano muwa akalulu yasobola okuba ate ng'agenda mu kibuga Kampala mpola. Abajjukira emboozi y'omukyala gwe bayita Diana Nabatanzi yatandika mpola ne bategeeza Diana Nabatanzi yaziba omumwa emyezi ng'emeka egyasobola okuba ate nga giwera. Lwasa ne bamubuuza ate byali bitya. Lwasa n'atutegeeza mbu ate Diana Nabatanzi yali dizayina wange ate n'atugamba nti yali annyambaza engoye byonna ne bisobola okuba ate nga bitambula bwe bityo. Kumba omusajja yasobola okuba ate ng'akola byonna mwana muwala yali yamukuula. Ayaya kati nno lunaku lwa Sande omukulu yeesobodde okuba ate nga yeesitudde ng'eggulire Nabatanzi lyakaggwa bwe liti ndowooza noonyeza kikyayinza okuba ate ng'akola okusigala mu mawulire n'agamba kankole kano nze nkakasa nti gano mawulire anoonya ggulire ne katandikire wano gwe liwulirize booti. Omukulu ono yagenza wa Pasita Bugembe esaidi ze ye Nansana nga bomwe baserebu ab'enjawulo batera okugendayo wadde yasemba okugendayo omukulu gwe bayita Jostede ate bwe yaviirayo n'agamba nti asiramuse. Kati omukulu Lwasa naye yasobodde okuba ate nga yagambye bw'ati tugende mpola owulirize. Baamubuuziza ssebo omukulu Lwasa sente ozijjawa. Pasita Bugembe yamutandikiddemu naye. Wajjawa sente nnyingi bwezityo. Sente ezo nakola nkole era ndowooza mbaze omwezi mulamba ku TV nga nyinyonyola nazifuna ntya. Tewabba muntu yenna? Nedda. Tewasamira? Katonda yekka. Gwennyini banga gwennyini Tavani Kick Club. Tavani Kick Club ewaffe Masaka. Masaka wa kuba gyenva. Masaka Kyabakuza ye waffe. Awo oyita. Si wammwe naye awo oyita. Nze wammwe mmanyiyo. Sebo ewaffe tonyonyolayo nnyo. Waswaza tubeere ku ggwe. Ate obutaka bwaffe buliraanye ewammwe. Naye lumu nja kuzimba ennyumba ewaffe mbeere nga siswala. Kaakati ssebo obudde buntoloseeko naye ensanyusa okukulaba. Aya basi awo ng'atuuse nno omukulu no gwe kutegeezaako mmeeya waffe omukulu Lwasa yalokose naye nga yalokose bimu na bimu. Yalokose yagambye nti Akooye Etamiiro yategeeza nti omwenge agunywedde emyaka 25 ng'era bw'aba agenze mu nanti ebbaala yagayina nti anywa kuleeti namba olwolumu waba anywedde akatini kuleeti ecupa nga 3 zokka. Mukulu Lwasa uno nno ng'ayogera akyali mu wa Pasita Bugembe atubuulira oba anoonya ggulire gonambuulira. Banaaya bandaba wano ekisooka nsanyusa okuba nti mundaba mwebale nnyo mwebalire ddala naye njagala mbabulire akagambo kamu nti ku nsi kuno teri munene ne bw'obeera omunene okwenkanawa kamunyeera kakukkakkanya. Nange nnina ku mutima ebyanzikakkanya nemba nga ndaba ndi mwana muto asookera ddala era nsaba Mukama Katonda ono anyambe anzivunusa obuzibu bwe nnina bwonna. Kintu ki Katonda kye yali akkoledde ky'oliteerabira? Bingi nnyo naye nnyinza okulondamu kimu oba bibiri. Nze nali musajja mwavu nnyo nava mu famire yange nga ndi mwavu ne ŋŋenda mu magye. Bwe navaayo nenfuna obugagga obutagambika nengaggawala nnyo ne neewuunya nnyo. Waliwo kitange yalinga tabuuza ng'era bwe tuba tulina emikolo ewaffe tetumusemberera naye naddayo nga ngenza okuziika nga mulaba talina na mmotoka. Aya basi ye mukulu Lwasa agamba nti yasobodde okuba ate ng'alokoka. Bamusobodde okuba ate nga mu byonna okulokoka yalokoseeko Omwenge. Nali manyi mbu abalina ssente tebaba na bizibu owulira bwagamba ebizibu mu kyaki. Kati gwe omugagga bwotyo tuyinza kukusabira ki? Bulamu. Nsaba bulamu na mirembe. Mukama akusabye ebintu bibiri, obulamu n'emirembe. Ate gwabigaba. Mutuweere omukisa, tuweere obulamu, mutuweere emirembe. Olwotukyalira, olwotuwa emiliyoni ya ssente okuzimba ekkanisa yo, n'olwokwebaza nti si kuloga, si kubba, wabula Katonda. N'ekyo kyonna kyagenda okuŋŋamba ekimuli ku mutima nga kizibu. Aya basi awo nno nga tannabyogera ebyokugamba
eby'omwenge wano nno wayatugambidde nti omukulu ye yalokose omwenge oba abakyala badde bamukuula abeera atamidde oyinza okuba naye ati yagambye nti abakyala bo teyasobodde kuba ate nga abalokoka yalokose ekintu kimu mwenge yakooye Etamiiro kyokka kye yayogedde waliwo ebagambira mbu ate yatula obulokozi teyasobodde kubwatula naye ati bamutegeeza n'ebbaala oyina okugijjawo yalina kirabu ya tavanikiki ate bw'oba olokose onaaba n'ebbaala nze nkusiba anoonya ggulire tugolole emikono ayi Katonda tusabira mwami Lwasa alina ebbanja ku mutima gwe ery'okulokoka omuyambe n'omwenge ogumuwonye naffe kennyini nno abagamba nti tuli balokole naffe tukyalina bingi mwami Lwasa bye tulwana nabo wano waliwo abalokole nga benzi waliwo abalokole abali wano nga babujja kubanga Yesu atukolamu omulimo buli lunaku aya basi aha katutandikire wano mukulu atubulire ensonga zatambudde ddya mukulu Lwasa kale nga wasabye okuyitamu mu kalulu akajja agala kuva ku mwenge awulira anti byebibala Katonda nkoledde birungi bingi naye nze ndaba mwebaza kitono njagadde okwongerako naye nga sigamba nti oba eddiini gye mbaddemu nkyamu ngikuliddemu baganda bange mwe bakulidde kitange bwe yakulira simbi naye njagadde nnyongereko esseddala aya basi era we yamalidde wa pasita Bugemba we yaleseewo akakadde kalamba yadde agamba nti Mugaga badde basuubira nti obaana balekawo miliyoni nga 10 n'agamba nti yatambudde teyetegese kati dde omukulu tukusaba okuuma ekigambo kyekyo ku mutima oliswala nga abantu bakusanze mu bbaala nanti bakuwulidde bino byonna yabyogera uno omukulu atubuulira oyinza okugamba nze abadde abyeyogeza uno ng'atugamba nti abadde anywa kuleti namba wabula ate akawungezi yanywedde nkoze ebibi bingi naye sijja wabula nsaba nguleke kubana kati wetwogerera bunaatuuka olweggulu nja kuba mpulira njala kunywa naye ndowooza obanga nga bwe ngenze ku kyaki nja kusooka neegumye ndabe naye nga nsuubira era we zinaawerereemu nja kuba ntandise okuteeka sijja kwogera bulungi kuba waliwo lwenywa kuleeti ne wabaawo lwenywa eccupa esatu so sijja kugamba nywa kumuti naye nywa gukigomanyanywa awo maze emyaka nga 25 aya basi mukama yamukyalidde mukulu Lwasa nasobola okuba ate nga yatula obulokozi yayogedde bwogezi abamawulire yasenze okunyumya nabo wawano ng'atugamba nti kunywa omwenge gukuyisiza gutya wobadde otamiira nga abakyala bakuula bano nga baddana n'abatanzi kyali kiti awulira entunulayo nyinza okubanga nkulabye bubi naye olabikunywakunya naye ekituufu kiri nti ndokose omulokole anywa omwenge agenda kugumala ujja agenda mpolampola era olwaleeta osanga olweggulu nga nawe ntudde nywamu noga kino ekisajja kyalokose tikirabona kijja genda mpolampola yamulokole naye si yandokodde naye twateesezza aya basi ayinza okulokoka bamutegeeza pasita amutegeezezza ebyebbaala byerabire ebbaala we oba ogitunda gitunde sente ozireete mu kyaki naye bannange omukulu guno akyatubuulira yakooye Etamiiro saba Etamiiro terisukkiridde nga gwe bw'okireese naye nga nywamu nandyetaaze ekyokukimala kyendabanga ekitali kyangu naye nsuubira wano mu kyaki abantu bajja kunsabira nkyuke nina ebizibu bingi byenze nfuna nga njija mbivuuka naye Mukama Katonda asifuna kiseera kimwebaze kimala ngenda mu kyaki aya basi dana n'abatanzi kyakoze omusajja ono ayaya era wali badde osaba abantu waliwo mpeeza n'agamba nti bamusabire asobole okuba ate nga awa abakyala ekitiibwa bamusabidde ekintu kimu kyokka kuva ku mwenge enzijukirako omusajja gwe bayita Pojo Bukafeero yalangirako mbu avudde ku mwenge n'afulumya n'akayimba kabayita dipo ndazigala bannaffe aba kampuni ya Breweries nesobola okuba ate ng'evayo nemutegeeza seba akayimba ako tokafulumya olutambi olutolufulumya nebamwa miliyoni 6 yali yakafuluma munaffe omukulu gwe bayita Kasiiwuukira namutegeeza nawulidde nti olutambi luno olwa dipo ndazigala toyagala dufulumya n'agamba nti abannayire bampadde ssente ne bamwa miliyoni 4 Kasiiwuukira olutambi ne lufuluma bwe byaggwera bwe biti bannaffe abannayire ne basobola okuba ate nga bamukwata omukulu Pojo Bukafeero
ne bamutegeeza ssebo biki bye wakoze eri kampuni, ne bamutegeeza n'ayimba ennyimba zonna ng'abalaga nti yazze ku mwenge. Kati noono omukulu ayina ebbaala ye yatugambye nti yasobodde okuba ate ng'omwenge yaguvuddeko. Mukulu Lwasa kasupidi nga kangi. Ayaya atunoonya muggulire oba sooka ombuulire enteekateeka eno kuba eggulire lya Katikkiro wiikendi eribadde likyatambula akadde kano lino linaasobola okuba ate nga lihiitinga. Leka tulabe. Dana Nabatanzi yakomawo ayogera ne ku TV kwali ssebo abanike mbaterevu yogerako ne birimina nsizide mu kibiina kyazange naye nze nga mbu Lwasa jali kyakola mu bukozi bantu mawulire ate ayina ebbaala kati mpozi n'ebbaala agitunde ate nga tagitunze ajja kugunya omwenge jesi nze ndaba tukola mu bukozi mawulire nze birimi ekibimba kyazange. Abanike ssebo telefono lonikaba kukitewuliza naye mwana abanike oyo Lwasa ayagala nnyo obutaala tayinza kuva ku mwenge. Omuntu agambye nti ekawungezibwa omusanga akutta akacupa tomulaba bubimbu gujja agenda mpolampola gutya. ayinza okuba yatambudde okuva enansana mu Lwera nga tayinza butagunywa. Ssebo ssebo Lwasa ayinza okuva ku mwenge nga bw'omuwulira singa abadde anywa cupa emu bbiri yali badde naye asindukira mu kuleeti yakava mu kkanisa atanatuuka n'atatamudde anoonya mawulire omusalongo Sekati Edward kasita ye yagaleetamu yasobola okuba ate nga aganoonya naffe ge tukola. Ssebo abanike sabula ono kakeeto ddagala independent oyo mwoyaaya atunoonya muggulire naye twamukoowa. sabula kale maiki kasijja kino oyo Lwasa n'ekinawulire naawe atufiira ebale kuweere kale ssebo ssebo abantu waswamma ssebo owetuuleza dya ebosi ono senga bano batingani masaka kike wano ssebo atulekemu naye naawe atuleka ssebo abantu babale kuweereza ebosi gezenga ndinzi naye abasajja abo abakulu kiki kye banoonya nze ngamba Lwasa omusajja mukulu yali badde atwerekereza ebale kuweereza kulo aya basi Brian ekino nagambye nti Lwasa atwesonyiwe ayagala ggulire. Ssebo hello agamba atya nzikatamba puliti kino ekyengeze emyaina ow'ekyengezi okoze otya ssebo abandi agamba atya abale kuweereza ebosi ekyo balagabira kyotera nawe tumenya muggulire yokka